Zubeda sente oziina lwaki tutwala mwana ne bamukolera gilaasi ennungi ezo gilaasi omwana zayambadde zaalayisi ezo gilaasi zezavumisiza muwala waffe katula muno bugilaasi bwayambadde bulabika bulungi omwana avudde mu kifaananyi alabika bulungi naye nengera zino gilaasi zeyabadde ayambadde sente oziina naate obugumu kwotudde mukazi gwe omwo wayimpowalira ndoba takubye famire tagitukubye kuba Zubeda takeeranga ku makya n'atoka ku baana be zino omwana we mbadde simumanyi mmanyi kimu Zubeda alina omusajja mbadde muwulira nga ate okugane kasumbu abaana abanayiga simanyi na baana ameka balina n'omwana we nga sikola ki simulabangako ebbawe simumanyi osegeera naye Bulefed kyabadde agezaako okugira nti tekireese nze nsaba Mukama Katonda essala yange ogiwulire buli mukazi ali ku intaneti kuno ng'avuma omwana w'omuntu ya Allah n'abaana zaabwe ziteekemu envunyu nga buli we bagenda ofulumya abaana bafulumya nvunyu sala nnene wallahi because those ladies are so heartless. Zubeda ne sako ye bakoze ebintu ebyenjawulo era Zubeda tusaba muteeka mu bantu abanaku okitegeera ayiiza obulamu bwe n'atuuka watuuse mukyala aweebwa ekitiibwa mu society okitegeera bakola akantu kaabwe nga tebalina gwe bavudde tebalina gwe balumbye ono byalimu byagamba nti simanga ono weeri ku kitebe ono weeno ku kitebe ezo assumption olabako saidi yo oli waki eno so yange ndiwadde mbo bajjako komawo nekyeŋŋamba akantu balina bateekamu n'obudde bungi nnyo olowooza nti tumala gagwira n'oyogera bwogezi fwa atya tuteekamu science lwansonga nti byetwogera tulina omumanya nti bigenda settinga topic of the day ensonga lwaki omuntu asobola okwogera kyayogedde ne mujja ne mukikubaganyako wana ebirowoozo kati kigeni tebakubye gundi wano n'ekigeni ebirowoozo bisi byali mu kunywa ebyataatawe ne maama we kayinza okuba akantu mu ngeri muwe namba emu yabyegaana kyalina okukola namba emu yavayo n'atugamba nti omwana yeeyisanga kigeni tasobola kuba ulira noembeera nze yegwe namba emu oba yegwe kigeni noemba kigeni noemba namba emu wembaziza okukwata kubuulira kigeni ate kisange naye nakwata kubuulira erimu okitegeera naye namba emu abadde mu society eno gyetubeeramu kantu kakubuulire society eno gyetubeeramu twagala nyo ebyonoonese ate mulimu n'abatagala byonoonese kigeni weyogedde byeyogedde kyogala birungi nnyo si bye birungi yagudde si bye birungi takyavaako kantu kyeŋŋamba nti midiya eno eri fane waliwo ebintu byowe ebyamagezi ennyo abantu babiraba nga yebaagala ate waliwo ebintu ebijjanga byekisimu kati kyenkugamba kyekyo kati trend eriko kwokya si kwokya omanyi mu kuyimba waliwo kye bayita punchline kati akantu kafuka ka punchline olina okunoonya yo topic ekutambuza ngoba kikajja akandawo kikamwongeddeko eyo topic yo kayoke omakyali kyayimwongeddeko kituufu era ne viewership ye ne basubscribers baweze okitegeera bayongedde okuwera ono wagambidde kati bw'ovaayo n'ofuma bebekulu n'akuddamu banaakusiba obeera okola ki ng'oli mukomerambula kyogamba bebekulu gwe yasiba bambula luwilight kyogamba okumusiba kwamwongere tutumu kakubuulire kiganda people will discuss about Luwilight should be discussed about not on one platform not on two but on all over social media wesabidde muko kuba kukyokuba waawo wakiri bamukwano ntundenda banga banzije ngeze anko bebe nja kwogera naye atoli omanyize liweri nja kwogera naye tuwele tuwogera ku kino science wakani kati yafuga aba olina okubeera ne punchline kati kankubuuzeemu pressure ino byamutute mu kukomera yabadde amanyi nti byakola bigenda muzisaayo era abadde akimanyi bulungi bwe bintu pressure byakola osobola okikiriza nti omuntu oyo tekukola bulungi gukola naye ndowooza engeri naye okimanyi yagamba nti omuntu oyo tekukola bulungi tebabula adde ono owa Focus Media akantu kano katambula katya
okitegeera kyebagamba naye bagamba akantu ennaku zo katambulirako ne ku punchline oba punch story kale okitegeera nozibeera punchline kati ennaku zino okitegeera otherwise tuli ku rooftop embozi ku rooftop tujja kutuula ng'eno waggulu empewo zitufuweko nga bituwaya era tujja kubeera nga tubawa story zonna we ziraga Kasafu Kanyama 360 tunyumya buli kimu ekiba kitambula mu nsi muno waliwo kibuuzo ekyabadde ku gundi waliwo gali ono gwe bayita Good Life Eddie yagenze n'ayogera ku mwana bayita muwala wa Zubeida ayambala glasses n'agamba Zubeida sente z'olina obusente ddala bugalubidi wona bwalina nga bwalayisi wadde amaaso galwala ne bwalayisi nnyo buyitiridde okuba obuli cheap zoraba naye nendowoozaamu nti saawa zino abaana agenda n'oyogera ekino okola comment yinza okuba entono naye ku muntu gw'ogigambye nga nnene kati Brandi Zubeida ate uli kyekugamba kyentandise nakyo kyekiri nti ennaku zino akantu kafuusa akantu onoonyayo punchline abantu kati banyonya punchline kati bw'otunulira standard Zubeida kwali mu kantu tosobola kuscrollinga ku TikTok mirundi egiwera tulabe ku Zubeida kyogamba ekyo gundi Eddie kye yayogedde kabadde kantu ayinza okuba kiringa we naakusanga ng'okuba bino ebitishati by'omuwina eby'ebbiri nengamba naye saamu sente zakola ekitegeera bino ebyabbiri ate ndongambya nti kantu oluusi akantu kafuusa akantu kunjogerako nga nyambala ebitishati eby'ebbiri ng'otaddeko kamera andi labayo kiba kiti saamu ayinza okuwakanya lwaki saamu ayinza okuba nga wenkugambye nenkusanga kale nengamba Saamu namule ali mu t-shirt eby'ebbiri yesuwenza okuba kamera ne jasi njagadde kiyinza kikutuwa kikijiddawo kitegeera ekijiddawo nga kiganda bino ebigambo bigamba wabbanga kamera eyo giraba kale tukuba bifaananyi tukozesa kamera naye abatusinga okutegeera amaanyi ga kamera nga bategeera amaanyi ga footage oyo naye muntu wabadde mu kamera mwogerereko mu kamera wamma ati wulira kibi nnyo wulira okimanyi kati waliwo wano abaana nga buli watambula nafuluma ennyumba ye bw'ati nga kamera eri ku gundi ku screen esobola kulola ku screen nti ateka akola bukozi bw'ati ka kamera agitaddeko eri bw'eti okitegeera nga ye olufuluma akwata buli nti kiganda wanaaba afuluma ennyumba ye Gigapix wanaaba afuluma ennyumba ye bw'ati kamera ejja mubeerako bw'eti nti nawanaakolera bukolozi kiganda yakolodde olowooza ki ekyamukolozza okitegeera waliwo omuniga gwe mmanyi yatambula n'essimu ye kantu focus olaba kati akuula embeera abantu gye bayitamu abantu balina byakukola ate ddala abavubuka abato nti nze okufuna okutuma omuvubuka ngamba Saamu genda oti omuvubuka asobola okumbeeramu wano buli lunaku ng'akwata bukasa essimu yange nga buli kanako muwa emitwalo egi mufuna nga n'olwotamuwadde ajja kujja n'otamuwadde sente kasoola omufunira ekyokulya ajja kukola ki ajja kubeerawo kati abantu abamu ngaye yategeera amaanyi ga kamera kati omusajja gweyogeddeko yayogedde ku mwana wa Zubeida yes ayinza okuba yakyogeddeko nga teyadde tanyonya kantu okusinziira ku kyeyalabye ku sente z'olina n'akamanyiiro akaba kamanyiiro omuntu okugamba kamanyiiro bannaaye akamanyiiro kamanyiiro kiri bwe kiti the moment kovaayo nojja mu kamera toyinza kwewala adde wulira Zubeida gwe boogeddeko yayogedde ku mwana we webale nnyo lwaki oleeta omwana w'omukazi mu bintu ebbanga Zubeida ly'omaze nga tetumanyi mwana wo omanyi Zubeida abantu bayogeddeko bangi olwoweddeko Zubeida nga kotogera extended family y'omuntu omulala yenna de facto oyogera ku bantu oyinza obutakibuusa maaso nze gwoyogerako nyinza obutaba na limiti wamma nindako tugende mpola Zubeida boogedde ku bantu
bakasuku boogedde ku bantu abantu abaingi boogedde ku bantu naye balina limit we balina okukoma bakimanyi nti akantu nabo bakalimu bwe boogeddeko challenge yiino Sam lindako weera boogera ku muntu nga reserve tebakwekere identity ye nti nyina mukyala wange nyina mukyala yajja n'ambula solewo nze ebigambo byange bibino bigamba biyitibwa mmaye abamu bakamanyire Zubeda ebbanga lyonna lyenkulabidde omwana wo mbadde sikola ki simumanyi engeri gye wavaayo n'ojja mu mataala suubira bino wammanga walaya Mungu buli kyokola news ako bebe byakola ku bantu we batyo mutuufu naye ekyo kyakola tekisobola vaaogamba byakomye kankubuulire byakomye ono yabadde kamera linda katono wano omuntu yali akyasize okubambira abantu teyakakkanamu aliwa mwogere ate kati lwaki tukisawa enemboozi tukuba bukubi fulufiga teyakakkanamu akyayogera ssebo webale nnyo ayogera ku bantu abali muki mu butaala mu kamera otegeera nti mwe mwogeddeko wano mwangu nnyo okujja na nnumba nokuba nize tumwogeddeko kibi tugambe takyalumba naye ogenda okera ku maca agenda kuba okera ku maca wuyo agenda nakuba muntu kati kankubuulire tola nti kasiko oluusi ayogera ku baana be nayogera amannya gaabwe nayogera biki naye tajjangayo okujjako gundiza olumu nadiscosinga ebifaananyi byabwe naye bikakutanda n'oyogera ku mwana we ekintu ekyekisiru oba okoze kikyamu muko kiri bwe kiti nze kino kyeŋŋamba abantu bonna the fact is oyagala ovuddeyo n'ojja mu mawulire natuwulira nyina abasajja kuno bemmanyi ababadde mu mataala nga sirabanga mukyala we sirabanga mwana we kumanya wulo nga byabadde byabadde gwe tutubamanyi Sam wakalaba wakana bameka gwoyogedde example gyoyogedde mumanyi n'abaana bo bamanyi nkusobola okuba nga mbamanyi kambabuulire kamba example nyangukakweza example nyangu omuntu aba takuwadde authority kumuyisa mu kamwako oba talina moral authority kumwogerako waba nti public figure mwogereko naye bako wookoma kati wawanolako nze natandise okugamba tukuba bifaananyi tukwata vidiyo nja kulaba ekintu kyonna kyona veri gye naabeerako ndabe nti ono mukyala wa gundi mukuba ekifaananyi kubanga ali presence kwogwo omukolo nti mu mwaka gwe naafulumya alina okukola ki okulabikiramu naye nekimpa moral authority kipostinga oba ku tiktok oba wa nekimpa moral authority eyo nti waddembe okunkolako ng'amateeka we galagira okitegeera asobola okusiba kati ekintu oyo mwana kye yakoze ku mwana w'omukyala akantu ayinza okuba yanyonyiza akantu kayinza okuba kalina kikamugeddeko kikamugeddeko naye si kituufu kye yakoze luba Zubeda era y'omuntu weyogedde ku mwana we naye kaka wulira nze kakano akalowoozo kange nze kino kye ndowooza omuntu yenna nga bwe nkugambye the fact is okkiriza ovuddeyo weewa amataala jesino buli kyokola wulira jesino buli kyokola mawulire buli kyokola bajja kyogerabagala kulya bw'oba olya molokoni waliwo ajjakira ku makyayo yekukamukene temujavuga akamotoka ake era lidako kambabuulire buli kimu kyoyokola mawulire Chicken byakoze bimukakatako yenga omuntu era osobola omwogerako yenga omuntu naye kiba kibi nnyo okuvaayo n'olengeza omwana wa chicken omutuleetedde mawulire okuma tyamubalese mu babi ate tyamubalese mu bubi Ulira. The fact is omulese mawulire. Ulira. Osobola kulimitinga mawulire. Amawulire. Bana mwe. Samu kino kibayita amawulire. Bavubuka. Bavubuka. Samu kibayita amawulire. Either you entertain, you inform, or you educate. Aha. With what was he doing? Information niyo najawadde. What was he doing?
yabadde alina omwana we ng'atambula naye kuki ku free day atambula n'omwana we kali nkugambye nti amawulire nze ngamba ono omulenzi yalumbye oli omukyala oyo omulenzi yabadde ayogera ku mwana amwogerako ngaani nga munamawu nga buloga akola ki akola content awaaki content awa information kyawo gye ategeeza nti Zubeda obwa Zubeda bwe nga bwatulaga mu mataala buki bw'abalaze mu mataala Zubeda nga bwatulaga bwali tugende mpola nga bwatwala nti ye ali wakabi mulindeeko tugende mpolampola Zubeda kikyalaze mu mawulire nnyo oba kikyateeka mu mawulire nnyo ekimulaga nti wakabi kati ki kino kiriwo ekiti Sam nkugirayo tugende mpolampola nyayisobola njagala okukubuusizaako Zubeda ye mukyala ashootinga akantu n'essako ye entonotono Zubeda ye mukyala akola atunda ebintu bya bridals kati omuntu okukola ebintu ebyo aba yeerabisizza oba aba akola mulimu gwe tuzeeyo kulema misunderstanding ekintu kya Good Life Aid kyeyayogedde Sam ayinza okuba ekifunye mu ngeri ndala submission yange yino awo professor okwogera ku muntu okwogera ku famire y'omuntu si kirungi omuntu oba takubye famire tagitukubye kuba Zubeda takeeranga ku makya n'atuuka ku baana be zino omwana we mbadde simumanyi mmanyi kimu Zubeda alina omusajja mbadde muwulira nga atokogera ne Kasumbu abaana abanenga simanyi n'abaana ameka balina n'omwana we nga sikola ki simulabangako nebbawe simumanyi osegeera naye Good Life Aid kyabadde agezaako okugira nti tekireese mu bubi okisegeera tumukwate bulungi kiri mu ngeri bbiri kiri mu ngeri bbiri ekika kya byonna kikire mu ngeri bbiri sikajja bena Good Life Aid omulaba eyo weeno ku kitebe okisegeera kati Zubeda bo bakola kika bakola ki bo bava ku kitebe bagenda mu katebe baaliyo asoleke oyikomesa ya kampeni baaliyo sokolire oyikomesa kampeni bagenda longo ki bagiranga bagitanga longo live campaign bagiranga ya bana mwasula kati ono weeri nono akola ki weeri tukize byofunze binagwawo osegera kati ayinza okuba yakalese mu ngeri bafuna sente osegeera baba waki esaawa zino bebali muki bebali mu kintu omwana wayinza otya okubanga akola ki kasukemaleyo soka oli esaamu asobola okugamba esaawa zino bakola ki balina sente omwana ayinza okuba nga akola ki nga ayinza otya okuba nga ayamba agundiza Yesu Kristo n'ekiro kyaki kino nti asobola okuba nga yeeyogedde obwo nga onasanga nogamba kubanga ulira submission ya Zubeda agambye omwana oyo yayinza oba yayogedde byayogedde Good Life batamanyi how much are those glasses. Thank you. Kati ye nga Good Life yayogedde bwogezi. Why? On what grounds do you comment on someone's charity? Simenzi Zubeda yakwokyezzaayo. Sikunjo kyayo. Naye tubeeko bane eno society gye tulimu tumanyeko tukoma. Kati kambabuulire kino nga munnamawulire. Nze nga munnamawulire kati ni mukunyonyola. Ate kati kambabuulire ebintu mwesirasibamu sinaba bannamawulire. Kyomalabaga mugenda kufa. Sam, mwebabulya mugenda kufa. Kamanyole nga munnamawulire. Abavubuka abali yonse babuli. The fact is ebintu mwesirasibamu nti muli mawulire. Mugenda kufa. Ulira public yamala netusalirawo. Munnamawulire yasinga okusasula sente ntono mu mirimu professionalism ezimu. It's okay. Wachi wasoma ogwebbe. Ati nzija. Munnamawulire yasinga okubeera nga basasula sente ntono. Mu mirimu gyonna egikolebwa. Ate yo ndowooza twasoma. Nzija kusigira kifaananyi. Abana gye bali afuna sente. Nzija siga kifaananyi. Naye munnamawulire mu maaso g'omuntu yasinga ebbeeyi. Era n'okulaba obulabi ng'ojjidde mu kasaati kano n'okaddiramu enkya. Ontegedde nti public yatujajingirawo. Okategedde. Kambabulire. Public bw'ejajinga. Amaanyi ga kamera era. Yes, public ejajingirawo nti oyo alina watuuse,
omuntu ayogera ekigambo n'ekisetinga abantu bakyogerako eri yonna abawankizo kati munnamawulire nga Zubeda buli wojja buli lunaku odisikasinga ku bantu ab'enjawulo mwogera ku bantu ab'enjawulo abantu balowooza abakulaba nti oli musawe bo wakuteeka gye baagala kyotasobola kubeerako na control kituufu ekyo era sikiwakana kati oli okutana gyagiranga nakugambye nti Zubeda ne sako ye bakoze ebintu ebyenjawulo era Zubeda tusobola muteeka mu bantu abanaku okitegeera ayiyiza obulamu bwe n'atuuka bw'atuuse mukyala aweebwa ekitiibwa mu society okitegeera bakola akantu kaabwe nga tebalina gwe bavudde tebalina gwe balumbye ono byalimu byagamba nti simanga ono weeri ku kitebe ono weeno ku kitebe ezo assumptions lindako ate kikikuwadde kikuwa moral authority kusuka walikomye ogera ku mwana wa muntu kambabuulye kati kambawe kyokulabirako ekirungi ennyo kulaba pengepenge ye muntu ajja okulaba sitole y'omuntu bananga akuba ebigambo olya pengepenge ye muntu ajja okulaba sitole y'omuntu ategere nti gundi yayogedde kino agenda atule wansi akole risaaki obulungi nnyo gw'anaaba akoze ajje ateeke ku kamera awalampe omuntu oyo avuule omuntu oyo anyome omuntu oyo azalawo omuntu oyo anafuye omuntu oyo naye nga alina research endako nga takubye maama we nga takubye taata we nga takubye tugeze ku baana be kakuwa ekyokulabirako ekyamangu lindako ensonga eri wano eno anti kati wulira ensonga yino waneeno ensonga eri waneeno obuzo buli waneeno obuzo buli waneeno nze siri ku bbeeya girasi za mwana woli zayambala siri ku bulandi ki mwana woli kola ki zayambala naye manyira maama koma ku maama manyira maama bingi nyo byosobola omukubako okitegeera mala bingi nyo penti nnyo zokugamba nti wembandibwa kukuba Zubeda afunye ekiri ekirala ati wulya wembandibwa kukuba Zubeda nsobola omuva wano nsobola omukuba wano nsobola omukuba wano nsobola omukuba wano Zubeda tayagala kwogera ku bumpi bwe obumpi bwe babwogerako anti ngamba oyinza oyitaawo naye toteekayo ate mwana kati kankubuulire ensano mugira internet teyeerabira Good Life Aid oyinza okuba byewakoze wabikoze naye tugeze bugeza omwana oyo atuuse mu myaka egyetegeerera ensi eno ng'ekyuse mulungi etegerekese mubulanira enfuga y'amateeka entuufu ezze omwana yakedde ku makya alabye we babandirira nti enfuga y'amateeka eriwo eno tekola ki balimanyi nti naawe bw'ogamba nange bwe ŋŋamba nti era nange ndi wa wano naye ate muko ono ze ndi wa wano people power our power ulira naye mbana kyakwoekyo oli waki munnamawulire eno so yange ndiwadde mbo bajjako byekolere komawo naye kyeŋŋamba This is not a political show. Tetwogera ku byabufuzi. So koma ku nsonga yange. Good Life Aid oyogedde by'oyogedde tulania fena y'amateeka. Kamanyiiro njagala kulaga nze bitimu Zubeda. Otususizza. Akamanyiro kabeeko ekakoma manyira Zubeda nga bw'oyagala alaba alina obudde bajja kujja ku ddale alaba Focus TV balinyo okubeera ngo nawe osinzidde okulaba Focus obona wanakera ku makya mbozi ku rooftop nagamba nti tujja batunyumyanga emboziboozi ez'enjawulo ezikwata ku muntu omwana we bonakera ku makya erabira najjeyo ebifaananyi ebyo ne content oyo nagenda nakuba Good Life Aid mu mateeka teguli musinga era likamalire gali mawulire engeri gyogeramu Sam olinga gamba Good Life Aid yavumye teyavumye
yavodde nzo kugamba tuzire ngamba nerekera okwambala ebisaati by'ogumu ekitundu emmanjo kedde kuliko lidako kiganda tugende polampola kiganda tugende polampola kuliko price muleke kuwamba sho esho sigale mikono gyange nze mbagambe ekyokuza mulekera okumanyira abantu mmwe ulira tukkirize pozi ku rooftop eya wiiki eno nze nganze avunanyizibwa ku show omuntu abaako ogambyeko obugambi si kibi onkera kuba kyene ogambako si kibi ng'ambaako togamba ku mwana wange togamba ku muntu gwe yena ekyamulumye togamba ku muntu yena ekyamwe n'agamba tugende tujaleka kunyonyeza ku good life edi tugyaye obadde mwe bimulungi okuva ebyo twatandikidde buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi